wansi naye nga ssentebe w'ekyalo kino addako Isaac andi yagamba naye otumanyiira ekubo bali mu biyenga temuli basirikale naye muloka sirina naye nkozesa kyeninawo munange irina okuzza oluzzi lwaffe obuto oluzzi lw'eggombolola lyaffe lukoledde ebbanga baali baavaawo nga basinawatya amazzi saabitegeera naye mugambe nti oluzi mugambe oluzi luli wano nedda abajjajja baffe baali bagakozesa naye nga tebalwala ate ebirwadde bye tulwala ssaawa zino mujje tukwatire wamu tuzze oluzzi luno lwetaaga okuzimbibwa okwambusaako waggulu engeri mukuka wajja n'akola ki naye kati tutereezezza omuwaatwa guno ogugenda otwalanga mukoka tugutereezezza kati lwetaaga kusitulamuuko waggulu Ssaabasajja Kabaka awa mwabaguyikiriza ate omunyago otya okubeera ne mu mbiri z'abakabaka
abatuuze banaako kiba kyetaaga okutaa naye waliwo wetaaga just kuzimbawo ngeri yakabiri kati okuddamu ozimba gaali ozimba kati gano gava wano kuba kati awantu awo ati wona wasigala weewamu gegatanaga kubantu bona abantu bayitawo ofuna kino kinene nosaawa ekawo kwate Hello. Ndi musanyufu ndi gavumenti yatandise bweti kigenda kuyamba LCs empya ezizze luno okumanya tetwagala tukulembere balwadde twagala tukulembere abantu abalamu nga pulezidenti bwayagadde abantu babeere ebyaddala ebyobululu bwebiri naye ate ffe ng'abantu tulina okuba nga tuli balamu koze eno ebeere yaffe mu baggala mbadde nsaba buli muntu w'abaggala akitwale nti initiative ezifaanagana nga zino ziba zitukwatako ffekka si lwa bibiina nti kibiina kino oba kibiina kiri. Cleaning day ng'etuuse olwaleero tusaba ffenna tukwatirenga wamu tunaalondangayo ekyo ekintu eky'enkizo mu kyalo tetujja okuba nga tukwatako ng'omuzizi enguudo mukama wange ozirabye ng'ojja enguudo mbi enzizi mbi amalwaliro mu bitundu bino si ge gali awo agasanyusa. In fact mbadde nsaba era kino nkisaba minisita wa local government kuba bakitadde ku gavumenti nti mwateekawo bajeti ya wano tekyakola nti enzizi tezikyalabirirwa naye nze nga kanso omulamba nkimanyi nti ekyo kya bulimba era omukulembeze yenna abadde atukulembera ng'ekyo kyakulembeza mu bantu nti gavumenti yava dda ku nzizi n'alimba. Mbadde nsaba minisita wa local government mu bwangu ddala ssebo w'ekitiibwa Honorable Balamu oditi y'ekyalo Baggala nkusaba mu nnaku nga tetunnatuuka na kulonda kino kijje kibeere nga y'ensonga enkulu olabire ddala abantu be mbadde mukulembera balwadde bazibu olw'abakulembeze bennyini abakola ki abaliko.
Amanya gange nze Hajjati Rukiya wano mu Baggala zone Seeta. Kati luno oluzi lwaffe luno olw'Abaggala zone ntunula eno. Oluzi luno lubadde lulungi nnyo nga bw'okiwulira. Awo wabaddewo ekkubo nga tukirira awo tuti wansi awo waliwo amadaala 5 okutuuka ku mudumu ng'oteekawo ekidomola ne kibeera eno bwekiti ekidomola kiri eno amazzi ne gayingira. Naye twagogola oluzi luno ebbanga eryo lyonna kuba waliyo abakyala be nasangawo nga balabirira. Afuna neighbor ono. Bwe tufuna neighbor ono n'ajja n'azimba ennyumba efayini yazimba. Naye kati wano bwe yali aleeta oba tugende wali tulabe kyetulaga. Bw'aleeta kino ekibundi ekyo abo abaami tebayimiriddeko. Ensobi gye yakola yakikomya wali omwami oli omuvubuka waali n'akibuumuzaawo. Ne tumugamba ekintu ekyo kigenda kulonona oluzi atuyambe akigwaluleko wakiri akituuse ku kikomera kye we kikoma wali. Omwami n'agaana. Kati amazzi agajja buli mukoko olutonya buli mukoko ajja bwe yatuukanga awo ng'akuŋŋaanira ku luzi nga nze nkola gwa kukunga abantu ne bajja ne batuuka ne bakoowa ne bagamba olwo oluzi eyalwonoonye akole ki alutereeze gumu pulaasi. Era bwe tunaaba tulongooseza oluzi luno ogenda kulaba abantu bano bonna bajja kuvaayo. Bano bonna babadde tebajja wano lwa luzi lwafa naye bagenda kuvaayo. Abantu bangi buno oluzi lusaavinga Baggala ne Bugoba. Zooni ezo ze zinywa oluzi luno. Kiragiro kye yataddewo amazima gali nti abantu bakijjumbidde. Ekiraga nti abantu bakijjumbidde buli kintu kyonna ky'oyitamu buli muntu yenna yenna omulaba ali mu kukola kye bayita okulongoosa. So bwe twongolera okwebaza n'abatuuze b'oku kyalo kino ekyabaggala wamu ne Bugoba kye bakoze ne tufunawo abavujjirizi nga Lunkuse Nana tubadde tulina era buli muntu w'ekitundu kino kye yeemulugunyaamu. Yennyimba waffe ono oluzi lwaffe luneeno okuva yateekawo ekikomera amazima oluzi luli nti lwafa era lwafiira ddala. Era tubadde tumusaba kuba tumanyi obusobozi abulina abeeko kyakwata tulabe ng'oluzi lwaffe luddawo ng'ebiseera biri kuba amazima gali nti amazzi bwe bulamu. Era abantu bano bali wano bonna beetaaga amazzi. Tubadde n'okusoomoozebwa mu biseera by'okulima enguudo nga pipes bazigyeewo ng'abantu balina amazzi. So tusaba n'obuwombeefu nga tutwagira oluzi lutereezebwe.
Mpola ekyako bikyekiri gende tambula Saalongo Ssenyange Franka omutongole w'ekyalo Antony naffe twetabye mu bulungi bwansi kubanga bulijjo tubadde tumukola naye ng'abantu baali batu naye twebaza nti ne gavumenti bweba yakirabye nti kyetaagisa tugyebaza kubanga awatali buyonjo obulamu tewali obulwadde ebisinga okutwala ssente mu bulamu bw'omuntu naye abantu banga bayonjo ne ssente zigenda mu maka ensonga kijja kuba kirungi era tukisanyukidde gavumenti ekinyweze tekireka mu kkubo ali mpanga wano Antony kimukalaza sooka okwebaza gavumenti kino ekintu kyekoze tukkirize tugaane abannayuganda twali tweragajjalira era kino kyekoze lwakuba nti no tuna kyakugiwa twali batugiwa akasiimo yeebale nnyo era omulamwa guno egutwalire ddala mu maaso tubadde tuvanga tulemadde tugongobadde naye kino kitukoze bakyekoze ekitwalire ddala mu maaso paka